omutindo gwe mubanga mutunuulira so si kutunuulira bukadde bwa muntu. Kati Abudumulasi ng'omutaddeko vairota nze nga nze omu yongerako Kinnawolovu yongerako bana abeggulu yongereko enkudi omunyongo w'eggulu kwa Abudumulasi ogwo ogenda ofune wootimbira ani asinga. Era byonna bino bajja kubirabanga kuyisa muka mu kisero nga balindirako omukulu. Tubaaniriza ku Nice TV2 amanya n'eddoboozi Engineer Muko nga bulijjo munnamasaka yasomoka Lwera n'eŋŋamba kanzije mpeereze eggwanga. Nonno tutuuse olwayo tugenda kubawa programu eno mu audio lwa nsonga nti nga bw'omanyi YouTube channel kwe tuteeka ebintu bino wabeerayo copyright n'olwekyo tetugenda bakubira nnyimba naye tugenda kunyumya ku music waffe industry music nga bwetambula tugenda kunyumyako ku nkadde eri eyaffe ey'edda mu kikadde kyaffe nga bwemukimanyi ku Nice TV. Kati wano tuli ku Nice TV2 tugenda kuba nga tukusunsirira ekikadde emboozi enkadde music waffe owedda nga bw'abadde ayina nga bw'atambula okuva emabega mpaka kati. Era tugenda kuba tukubuulira ku bayimbi ab'ennaku zino wamu n'abadda bali abafa abedda. Era tugenda kwogera ku mulamwa ogubaddewo ennaku zino nkuuka ya Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri wabaddeyo abayimbi abayimbye nga ba myaka gyaffe giri emikadde ne wabaayo ne bana abayimbye mwe bemugamba nti ab'ennaku zino twagenda kujajinga tulabe abayimbi abayimbye mu kivulu mu nkuuka abakadde bakoze batya abayimbi abayimbye kati ennaku zino mugamba ab'omulembe abaliko bakoze batya. Nonno sigikoze nzekka ndina omukulu ate nga ye mukulu munnange era bwe mbanga siriiwo yabeera mbigere oyo si mulala nnyo ye Muzeeyi Katula yeeyogerere sooka obuze ku bantu. Senkulu Mandwa abakulu beetisse buka banaye muli mutya mugyebaleko mwenna. Ekituufu nga bwakyogedde Engineer Muko nze Katula k'ebisibuka batankulu kwetakulira baba wala tata Tendo kagikuba muzukulu wa Kawumpuli Buyego Mmindi Mbereberye. Kyo ng'ensi bw'agyogedde twagala kumanya oba twagala kulaga ensi gye yava ne weeri nkyukakyuka kyegirimu. Waliwo okuga nti ensi ekyuse naye kitegeeza ensi ekyuse muki naye ensi gye yava ne weetuuse nkyukakyuka ki ezirimu. Kubanga nawe ng'omuntu si kyekyo okukula n'ova ku myaka 2 n'otuuka ku 18 oba tokuze naye muggwe watandika okubaawo ebikoze ki ebikyusamu. Kati kyenjagala twawuluze mu nsi yaffe bamanye nti okukyuka kw'ensi tekyuka yonna ngaoga nti kyusa Lumondo yajja esaidi wabula biki ebikyuseemu era ebikyuse bituufu kukyuka oba byandisigaliddeyo ne tumanyirirwa oba bwe bikyuka ate tuyambibwa. Okay, programu yaffe eno egenda kubeerangawo buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 6 ez'emisana mpaka 7. Zigenda ku YouTube noonya Nice TV2 kwe kugenda okubeeranga programu eno gwali ku YouTube ekikadde super nga bulijjo. Nolwekyo tugenda kikuleteranga tugenda kuba nga tukikubira ku Nice TV1 ku live nga tukubira video ate wano ku Nice TV2 tugenda kuba nga tukuwa audio fefe nyini nga bw'olabako era nga tukunyumiza ku mboozi ezo. Era gwa naagiraba genda okomentinge oyinza okuba oyina omuyimbi gw'oyagala tukubuulireko nga oyagala ebimukwatako ku ebyo omuyimbi oyo osobola ogenda n'okomentinga n'ogaa nti nza njagala mumbuulire kuwere Mukaabya etandika ddi okuyimba nnyimba kizaayina nnyimba kize yakola video ye ani yamukubiranga ebivuga ani yamukolanga bwa atyo. Nolwekyo gwe analaba programu eno ku YouTube genda teekayo comment yo obenga otubuulira omuyimbi gwe gw'oyagala tubenga tumukuba
tumukubuulira ebimukwatako nga tumukubuulira details zonna okuva we yazaaliwa mpaka waali alina omukyala alina abaana ye bw'aba mukyala alina omwami yazaala abaana alina bameka yatuuseewa obulamu bwe butambudde butya ebyo byonna tosubwanga buli lwa Sande sawa 6 ez'emisana mpaka 7 nze kenyiniinginiamuko ne Muzeeyi Katula olwaleero njagala tutunuulire sugenda kusooka kutunuulira ku mulamwa ogwa abayimbi ababadde mu nkuuka ewa Ssaabasajja Kabaka ababaddeyo twabadde n'abayimbi ab'enjawulo abakadde nalabyeko omukulu yabadde koloneeri yabaddeyo omumanyi bulungi nnyo oyo Mukasa wamu n'omunne ono bamuyitaani maama nvudde mutwe gwayimba naye Matiya Lumiima namulabyeko yabadde nga gyali nnyo Wire Mukaabya namulabye yabaddeyo nnyo wabaddeyo abayimbi bangi abakadde ababadde bayimba kati nja tutunuulire ku performance nga wagirabye eyabadde mu Lubiri ku bayimbi b'ennaku zino ne bali abayimbi abeffa abedda twagala tudiscussinge ku nsonga eyo tulabe tutya abantu wabalabi batya nga Kakumirizi oba Matiya Lumiima ng'ayimbidde alinnye ku stage abantu babadde batya ye Wire Mukaabya we yalinnye ku stage nalabye n'abayimbi abakadde babaddeyo lwakuba ngenda kuddamu neetegereze bulungi naye wabaddeyo abayimbi abakadde baddeyo bangi abayimbi aba performance performance yabadde nnungi nnyo nyini ddala tusookere ddala ndoza ku musajja mukulu Wire Mukaabya ono kubanga ye namulabyeko ng'abayimbira obuyimba obw'enjawulo abagamba mbu simanyi akuze simanyi abagamba simanyi yayimbye akayimba abakayita nga abamugamba mbu simanyi yasiba enviiri simanyi biki Timulaasi biki bakayita nkola binyumira akayimba ako yakayimbye nnyo abantu ne basanyuka ne bakuba enduulu empitirivu okiwulira kubanga Wire Mukaabya wetwogerera yasiba enviiri era bw'omuyitako toyinza nti yoli Wire Mukaabya wedda kati Lasita Nnegu ate yeyita Lasita Nnegu wa Yesu omanyi ebimu yabitoolako n'asigala ewa Yesu era Mukaabya nga sinalaga nnyo wala ku kye obudde bwe obw'emirembe omusanga wa Pastor Kakande nga yeesirikidde eyo baana bangi munne webaweemeze gy'otuulako n'oddako ewa Yesu n'asigaza okuyimba ayimbire ewa Yesu kati gwe nga banaga nti Inginiya Mukota kyatamiira yalokose Inginiya Mukota kyalisula mulungi atugezesa ate kati ngezese naweewala ng'oli wano ate n'emize gye njogera ogimanyi kale abantu bano bo bagereze kino ne bakimanya naye nga bwe tudda ku mulamwa gw'ogambye Mukaabya yayimbye waliwo ekintu omuntu kyajja ayogera abaana ne bamu ne batamanya nti kituufu kye boogera ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi agakatonda mu ggulu mukkirize mugaane walabye bulungi enduulu n'obwagazi nga Mukaabya ayimuse walaba bulungi waliwo omwana wange wano mwana wa mutabu wa Mooti gundi koko akati waliwo awo omwana eyazze Nawolovu Nandulaavu ng'ajja alize nga muti gwa Simwati naye gwe bw'oba olaba Nawolovu oba oli omwana bw'oba siba bwoti benkanankana ne Mukaabya ku kiwalabye kati kyebagamba nti ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi ennyimba z'abantu bali bwe muyita abakadde nga kaakano ffe ennyimba ezaabwe zaabanga za binogezi ennyimba zaabwe zirina amakulu ennyimba zaabwe lwaki teziggwako otandika oluyimba olwaleero nga lwadda n'oludda okomyawo ku TikTok abaana ne balaba ng'olwafulumya ejjo kubanga buli kirimu nakati kikyatambula n'omulembe naye kati noyinza n'okuga nti enkuuka tewagirabyemu Nawolovu ogenda okutuuka ku Isita nga tewakyali amumanyi naye ate ojja kuba otimba Mukaabya ne bajja balabe Mukaabya katono nnyawo era mu Lubiri twabadde n'omuyimbi Lord Fred Sebatta amulabye bulungi yayimbye abantu ne bamusanyukira bulungi era bamuwadde amatu ne bamuwa engalo
n'ayimba yayimbye obuyimba bwe wadde esho teyabadde ne bamusobodde omuwaayo ennyimba yayimbye ennyimba zabadde 3 n'aziyimba n'olwekyo be bamu ku bayimbi ababaddeyo abakadde mu kivulu ky'enkuuka ate mu bapya twabadde n'abayimbi bangi nnyo twabadde ne Kingsa twabadde ne omukulu Alien Skin gye balwanira twali ne Palaso twali abayimbi badde bangi nnyo abapya nga bw'obamanyi badde bayitirivu nnyo nga gye bali nnyo era basanyusizza abantu naye kwegamba mulama gwe tuzze okulaba nti abayimbi b'olwaleero ab'ennaku zino n'ab'emabega bayimbi ki nga ggwe alaba programu eno bayimbi ki abakusingira goga nti nze music wedda yali music mulungi nnyo era nekakati taggwako nekakati tukyakola ki tukyamuwuliriza naye ate nti bano abayimbi b'ennaku zino nti okugeza nga liri pazo bwayimba enkudi nti enkudi kati yaweddeko tekyaliko kyokka ate Fred Sebatta kusayayo akayimba kanalwewuba kakyakuba nabawanuka akuba baana banga akuba nyimba mpitirivu nnyo ennaku zino tokyankulagemu katono kakati abaana bwe bali bangi wawo muzeeyi yajja n'avaayo ono omwana ni Salimu Sale mukama waffe n'ajja n'aga nti abannange asinga okuyimba oluyimba olw'enkumbi okuwagira obulimi n'obulunzi Sebatta teyayimba naye agenda kugira kwetegereza yaga nti naluyimbako mu 8 balwagadde kati mu 220 ndaba bwaleeta oluyimba olweri nga bano be balagidde bayiye ebiriwo byonna nga bwe babiraba tewali wasobodde kumenya oluli olukadde lw'ekinaanamu era lukakana lwawangula zino kakati abantu boyogerako kyenkugaye nti ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi lwaki kya bbeeyi yingini ya muko takaddiwa lwaki lwayita aleka omukululo olwaleero bwe tuba tugeraageranya mwolowooza nti teri basajja b'amaanyi baali bagagga baali bavundu nga tebamanyi basudde gye bali naye lwaki basudde tava ku mimwa yaleka omukululo era buli lunaku ate akula yamanya basudde azaalibwa yamanya basudde wekitegeera kati naawe Binginiamuko avaayo yajja okumanya Binginiamuko kati togenda kula togenda kaddiwa gwe togenda kaddiwa byokola kuba buli anajjanga ku YouTube abinoonye gwe omuntu ojja kaddiwa naye ebyokola tebigenda kukaddiwa kakati ennyimba zino mukaabe mujja kumulaba muyita ow'embugubugu mugambe bannange fiina amasannyalaze akuze naye yayimba ki era oyimba ki kati tuli mu nkuuka yes naye bwe tuba tugeraageranyiza Sebatta waayimbidde ne tuvaawo ne tuteekawo mutabani wange ono w'eggulu abantu bali batya basigala batya okiwulira era bawulira batya okiwulira waliwo ebigambo omwana omulenzi bye yayimbanga ne guno gwakanga ogenda kaddiwa tubitegedde kati basudde yayimba ekiwuka kyagwa mu ntamu oyinza okiwuliramu okwesittala kwonna naye oluyimba lwakaddiwa lwaki enkudi yajjo ate ku sabbiiti ate era ne Rod Fred Sebatta yayimba dole y'omwana webale dole y'omwana kusawo yali n'omwana omuto anyumirwa luyimba era n'asaba dole tamanyi makulu gali mu ki kiweewa ayina Gerard Kiweewa ayina akameeme tosobola omuntu omwana asigala ayina akagaali kange nze mmanyi bwenkevugira atali nnyini katinda bitinde naye ani era buli omu alaba akagaali ke nga mu butuufu yamanyi oba tekayina sitaadi akewujika yamanyi bwakatambula ebiziza byafa akalobesa ekisinziiro n'olwekyo tuli wano puroguramu yaffe ekikadde super buli lwa Sande okuva ku ssaawa 6 gwali ku YouTube gisakinga Nice TV 2 Nice TV 2 ogenda tusangako live ogenda kubanga osangako emboozi kuzina emboozi mu buli kintu tugenda kikwonerako tujja kutuukira ku buwangwa n'ennono tugenda kunnyonnyola gwoyita Yesu yajjangaani Yesu muzanyi wa firimu tabangayo Yesu era tujja kuga Muhammad yaani otuuke ku nnono yo omanye nti naawe tutuuse ku yiyo
Adamu yatandika atya era kintu yani gwe kyoba okola goberera kikadde superfe tugenda nonooza bikadde nga tubigatta ku byammwe nga tunoonya kiriwo ekinazi era bwe tulituukira we mutusingira nga tubaga nti puroguramu ekikadde ekomye wano ebwe kitaba ekyo mutugoberera kakati muzanyi Katula tugenda kwogera ku nsonga eno wammanga yeri matu g'abantu era yebaddeko twagala kumanya abayimbi b'ennaku zino bayina omuzego batandise bayina ekintu kye bayita eggaali ennaku zino era entalo obadde oziraba nga zanjawulo nga zibaddemu tubadde tulina olutalo infact terunavaawo olutalo lwa Alien Skin ne Palaso basooka okulwanirako mu nkuuka ennaku z'omwezi nga 31 ne bamala ne balwana enkeera nga lumu waliwo ekivulo ekibadde kyategekeddwa nga bakiyita Empere Festival ne balwanirayo infact era enkeera nga 2 Palaso n'alumba amaka ga Alien Skin n'akuba ebintu byonna n'ayasendabirwamuza emmotoka n'ayasa buli kimu n'aleka ng'akyonoonye kati twagala kumanya abayimbi b'ennaku zino lwaki bakozesezza ekintu ekyo kyokka ng'ate abayimbi b'edda bayimbanga bulungi music ne bakola ebintu byabwe bulungi n'empisa ng'ate music waabwe mulungi ne basobola okuba nga tebafutaddemu ab'ennaku zino lwaki bo batandise okuleeta ago amalala ag'okuba nti baleeta kitwaliisa eggaali nga batambula n'abavubuka abayitirivu bwe baba bagenda ku show ne batuuka naye ku mulyango nga tebaagala abantu abo be bazze nabo basasule najja n'egganga y'abantu 30 n'ayagala bonna bayingirire obwerere ate bonna balinnye ku stage lwaki kitambudde bwe kiti ennaku zino soke twogere ku nsonga eyo anti kaakano wano ekikadde supers ye puroguramu era n'oluganda bajja dwagalako ki ebisoko omuganda akugamba nti amalala gakulembera ki kigo bw'oba ogenderedde nnyo abaana baffe bano abaliko bazze nnyo n'amalala era baagala nnyo nga bw'ogyogedde ndowooza eggaali zaabwe ze bajja nazo bagyagala nnyo ebeere ng'eri mu kiyangaala epaakinge we balaba so ngenda kubawa ekyokulabirako kimu oba 2 mugende munoonya mmwe abalina amagaali n'abali obabale kaakati kankulage basudde yasulako mu nnyumba emu ne Kasozi naye njagala kulaga bayombako naye nga tewali ayatulidde munne nga bw'onoogamba talasi nti gwe osinika ebinyi wabula banyiiga ono yakwata kitabo n'aga nti ennimiro y'okubuganga kansirika endezza ekimala mwalaba bwe nasaawa essaga naye nga bwavuma ali wano era Kasozi n'akwata ssente mu buliwo n'aga kisajja gw'oyimbi n'amufuuwa ssente n'amuwa ssente ze yali amugaye ndowooza zaali zibula na ku likodingi kati ate abaali eri amaze n'okulikodinga ganga nti gwe baŋŋambye ova kuwa Kasozi ssente kasi basudde ssente musajja nnyimbidde bambi mbadde sisobola mumma ssente naga naye oli munamagezi omanyi gwagamba nti gwe gwavuma tayira omusajja obwedde avuma nze gwe kennyini gweolyanga omunafu gwe muki nagamba ya rabbi teyamugenda mulumba lwaki onvumye ekibi kya yakwata kitabo akakazimba mu mulya nfuukidde naye ekitatta muyima kiribu olwo engoye ze yalimu ezasooka nga nze nkubiriza taatayuza ng'okunaabako kyebonere ng'amannyo gamulinga mbazzi noono teyalumba oli ye yagamba nti omusajja tulese agenze kuddiza akutegedde naye kaakati mmwe abayimbi lwaki twakikolanga ekyedde omuyimbi musomesa eri ensi omuyimbi kyakulabirako kinene ndowooza wano nkigeraageranya omuyimbi ekitiibwa kyo kya poliisi oba omusikawutu kyenyamiza nnyo sanga poliisi nga ayimiridde ku kkubo yeetewuluza kisoboka so nga yafuga eggwanga wadde ositama waawo naye kibi nnyo kubanga bagambye nti ye mukuumi w'eddembe kati yo kwe balina okulabira buli kyakola ekyempisa kyetukola omuyimbi ye musomesa asookerwako ovudde ku muzadde wo
kuba omuyimbi yakulaga enkya ky'onoobeera, omuyimbi yakuzzaamu essuubi, omuyimbi yakuwonya kyewandibadde olwala. Kati ate leero bw'obanga oyise n'eggaali yo kulumba watalasi basigadde asidi nakwetema nti ate kati olutalo nti anti gundi keyaleese balina enkola eno, balina amajambiya balina kakati mu bufunze kyebafa kikino kukola yiiti, mugiyita yiiti ennaku zino. Kyokka omusajja yayimbanga oluyimba lweno ne luvaayo nga balutenda nti omusajja yayimbye eki ejjiini ly'e Mombasa. Bamuyita nti Geoffrey Mukungu, buli omu n'ayaayana okulaba ku jjiini ly'e Mombasa nga talina gwalwanye naye. Omusajja oba oliawo n'aga nti naoleeta akakente. Omusajja mugonze yalese Nalukwago n'ayita mu busezi, banne Nalukwago namuwonye, babadde batulidde. Kati erinnya tebalirwanyisa, erinnya liri kunoonya bunoonya, naye kibi nnyo okulwanyisa erinnya kubanga mu kukuyiwa likuyiwa lisigadde linnya nga nnyini lyoswadde nnyo weebuuse mu kuwumbawumba mu bufunze. Bano abayimbi b'ennaku zino baali badde bagenda n'enkola ey'edda nti baali badde balwanyisa kitabo nnyimba, so ne batalirwanyisa bijambiya na migere na bikonde. Abaana abawala bayomba wano baali aba batwala emyaka ng'egi nga naye bavumagana lwa musajja. Waliwo eyamanya Namirimu ne Nabitaka, naye nga musajja ogwo ye bbaabwe, naye ngo naali agamba amaanyi tolina nga weesiba ku bintu, oli n'agamba nti ye yakiyimba gundi Nabitaka yayimba ate kimazeewo ki luyimba lwa Nabitaka lwe yayimba olwo nga ayimba ono nga bwagenda ye wonna buli kazinga konna akamazeeyo oba olumanyi. Kati oli naye n'amuddiza Kyanjale yazimba kaweewa kwegamba mu bufu nga beevuma bwevumi nga beevuma naye nga omuntu tasobola kutegeera yeggaali tewali amanyi gwe balwana naye, wabula buli omu eri gyali afumba bwongo ate mumuyinza obutawunza ate ne munyumirwa bunyumirwa. Yes, omugenzi Moze Radio bwe balinya Walukagga wano mwawulira tuleppuke nga mmekoloza talina gwe yali agamba naye nga tayinza genda nti era yamugaa nti munnaye wakula lwa kusula mu ndabirwamu amayinja gwe genda mu maaso n'ebyo naye nze ndituuka ddi gye nava. Naye abantu abakulu mukwate n'amajambiya emiggo butida tunaamanyirawo ba ne kaakano pisito muzirina enkya naasasula ekivvulu kyo nti oli bw'anajja okuyimba ku kivvulu kyo ne mutandikirawo okulwana n'eggaali zo. Olaba bwe kyesalako. Naye oli ne bwe yabanga gundi nga Namirimu ajja kujja n'oli tewali amanyi kye bayimba, bo bamunyumira bunyumizi naye nga tewali kusikaŋŋana ttaayi. Kiringanga bw'onaanyiza omukyala ewaka n'atayomba n'atandika okuweereza obuyimba. Oyo yaba mubuulirire nga obuyimba bwakuteerako bw'owuliriza, obuyimba bwakuteerako bw'owuliriza bwokka nga ye tayomba. Ye n'asirika ayimba buyimba bwe alenga bunkalubiriza ŋŋanyi mugende mu byammwe enaku y'ekikyala bw'etyo kankulinde lw'olinoonya embazi. Musajja omugezi oga nti musajja kiti kya muwogo kyo kisuula gye kirandira tewaba lutalo asinga munno eddoboozi olwo lwali lutalo enikola ya takisi oli n'agamba kyamungu nakumala nakunaaba nti nsajja tikundi naye leero kiki ekibatuusa ku ekyo baana bange munywa biki? Tukyali mu programu yaffe ekikadde super ebeerangawo buli lwasaande mpaka buli lwasaande okuva ku ssaawa 6 mpaka 7 tuba tubaweereza. Gwe ali ku YouTube searching Nice TV 2 ogenda kubanga otwota muliro. Nagambye gwe ayina comment yonna teekayo comment yonna. Oyinza okuba olina omuyimbi gw'oyagala tunyumyeko ng'era oyagala ebimukwatako gyenvuddewe genda teekayo ka message ko ngamba nti Engineer Muko
twagala tubuulire ku muyimbi bw'ati Engineer Muko twagala tunyumize ku muyimbi bw'ati omutunoonyezeeko yatubula ku maaso tetukyamulaba tetumanyi gyali mulamu oba yafa okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kaakati musajja Katula mbadde nsaba tusebye akantu kano oluvannyuma tusiibule abantu njagala kwogerako ku bayimbi era tukyali bayimbi b'olwaleero n'abedda ku ssaawa yayo tulina omuyimbi bamuyita Abdumulaasi Abdumulaasi oyo ayimbye ennyimba nnyingi nnyo okugeza nga swimming pool nja kusiba faamu nnyimba mpitirivu nnyo ez'enjawulo ezinyumidde abantu obuliri bunyumira mu bbeere ku ssaawa ya leero njala kuleeta n'omuyimbi owaawana aliko kati bamuyita Vairota njagala kumanya ku ssaawa yayo kyenjala okubuuza ebibuuzo ebiriwo ku ssaawa ya leero Abdumulaasi ne Vairota essaawa ya leero ani asinga booking ezisinga obungi era ku ssaawa ya leero Vairota ne Abdumulaasi ennaku zino ani gogamba nti ono yasinga okuyingiza akasente okusinziira nga ensi bwetambula nonsonyiwa n'okunsonyiwa nze kennyini kambuuze Vairota yaani muyimbi ku bayimbi ab'ennaku zino ayimbye ennyimba nnyingi nnyo ayimbye aliwo akayimba akamuleeta bakayita ndi bulungi ayimbye akayimba zempula bulungi bunnuma ayimba akayimba ayina akayimba bakayita bwerere ayina ennyimba ayina Maria ayina ennyimba nnyingi nnyo era ye muyimbi abaddeko emabegakaawo wamma weerabire kati leero olaba kipande ono Vairota ono Abdumulaasi gwe nga Vairota ne bakuteera ennyimba ze ku kipande okwo Abdumulaasi ne batassaako luyimba na lumu ddala osasula wa kubanga kyekintu kyennage nti muve ku kintu ogamba nti kikaddiye naye n'olwaleero okyalaba omujuzi n'omusajja awo nga tuli awo mu mmoloka eziriko ate emmoloka eyamuyitako naga eyo n'enjigwaku nga nkadde eri mu yuyucu naye naga nti eyo emmoloka ne bwenjigwako neeno njiwaayo nenyongerako sente naye lwaki nti omutindo gwe mubanga mutunuulira so si kutunuulira bukadde bwa muntu kati Abdumulaasi ng'omutaddeko Vairota nze nga nze omu yongerako kinawolovu yongerako bana abeggulu yongereko enkudi omuniongo w'eggulu ku Abdumulaasi ogwo ogenda ofune wootimbira ani asinga era byonna bino bajja kubirabanga kuyisa muka mu kisero nga balindirako omukulu nga bwoga nti omuntu aba n'abasookawo Abdumulaasi tojja mwenkana kubanga kyebbeeyi kiba kya bbeeyi nekyayimba ensi ekinyumirwa ate kirimu amakulu kaakati awo wennyini bwe tugenda okukoma olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 omwaka 2025 ye Sande yaffe esookedde ddala mu puroguramu eno n'olwekyo tugenda kuba tukuddira Sande ejja zijja kubeera ennaku z'omwezi 12 naye no mugirinde ebyokyo oyinza okugamba nti biri ku naisi wano bigenda kuva wano baba ogenda kutegeera kiki ekiriisa nyamuka embizi oba ekisibye omulamba ebigere ng'egunadduka nkugamba buga nti n'abaddaano batuula bw'okyekinga ku YouTube naisi tu eyo okay wetu batubadde mubeere bulungi mweraba